Okay, raje msiziro okubeera nga temugoberera omukutu guli gumu gukka Fad Pro UG kuli kukubiriza bukubiriza gwatana kubeera nga te subscribe nga chikoleko ate ne notification bell kwakoneko ako kajja kubeera nga teka kuyambako kubeera nga temunaye ofuna amawulire mu budde liking a video sharing irako abalala or comment section ebera open ebera ndembera okubeera nga temunaye sulo endowoozayo just in case obanga oyina kyewandi agenda okubeera nga temunaye oteesako era tujja kubeera nga te tutambulira wamu ffenna muna ingena kubeera nga te nkuterawo akatambi kano osobola okubeera nga te olaba biki ebyagenze maaso mu maka ga Bobi Wine omwana we asembayo omwana amanyikiddwa nga Suubi Kyagulanyi amaziga gamuyiseemu ng'agezako kubeera nga te asiibula taata we era akatambi akugenda kubeera nga te okalaba kankwasizaamu k'ennaku era nga kyemmanyi naawe kajja kubeera nga te kakwasaamu ku nnaku naye nga bino biragenda kubeera nga te mbikuterawo ate ne Bobi Wine okubeera nga te yakubiddwa akakebe ka tear gas ne kabeera nga te kamuletera damage kugulu wano mune tebinagwa era ensi yonna ekyayongera okubeera nga ate eyogera ku nsonga y'emu wano era nga ngoberera buli wamu wonna gwe tula butuuzi wano bina bafunye nja kubeera nga ate of course mbikuletera naawe olabe biki ebigenda mu maaso side eyo tuline Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga te omunoonyako oba ng'olina deals wandiagala okubeera nga te ogoba oba oliawo ng'olina ebizibu byawandiagala okubeera nga te osolovinga musomi wa dduwa akafulunye nabazesimu eziri wansi ku screen awo side endala tuline Habib Airport pickup era nga gwe wena ali muteekateeka okubeera nga te okumawo mu ggwanga Uganda obanga already oli mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga te akutuusayo bulungi nnyo ku kisaawe beera nga te obanoonyako bajja kubeera nga te bakutwala bulungi nnyo n'okutuusayo yonna gye wandiagadde okubeera nga te otuuka ku miwendo emisanvu ku namba y'essimu noti 7 noti 2 44 emyenda giri 3 then gattako 5 beba Habib Airport pickup bajja kubeera nga te bakukolako bulungi nnyo maliraadi sana nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo of course temuvaawo. Protect my father because through this dialogue, please save Uganda, save Africa. What was that prayer for? So, what was that prayer for? Tata. Why did you choose to pray for him today? You don't normally do that. Because he's leaving. You don't normally pray for me, so. Yeah, because like you're going, you're sneaking out. Yeah. And what's with the tears in your eyes? Tell me what you're thinking of. Come here. It's alright, baby. It's okay, okay? Don't you cry. I'm safe. I'll be safe. Okay? And nobody's watching us. Okay? Love you very much. Okay? You told Sue you were going to sneak out. I told her. Buno obwana nabulabirawo nti si butuufu era namanya nti kino kye buli mu kukola si kuzannya komedi wabula buyina kye buyisaawo nga bwerimbika mu komedi bumukozesezza ng'ekyambalo okuleeta obubaka obuba bubutikkiddwa bugamba abantu kino abaana bano kye bali mu kukola kisukka kusesa abantu wabula balina obubaka bwe baagala otegeeza abantu abaana bano nzize mbalinnya akagero okuva lwe batandika ebintu bino nagamba kansooke mbaleke kubanga we mbagambirako wano nja kufaana n'omusajja omukulu alemesa abavubuka abato abeeyiiya oba nja kufaana n'owa National Unity Platform alwanyisa buli muntu gw'atakkiriziganya naye mu bizinensi ye naye abaana bano musobola okubalaba kyeyerudde kavudde ku nnyanjula abaana bano kye bali mu kukola si kuzannya komedi abaana komedi bamwambadde bwambazi okutuusa obubaka obubatikkiddwa abaana kye baagala oyisaawo bulijjo kubambadde mbalinnya kagere bakiyita Bobby ne Museveni be bamu bakiyita Bobby ne Museveni bawuddiisa mmwe bakiyita Bobby ne Museveni bawubuzaabuza mmwe bakiyita Bobby ne Museveni bakolagana bakiyita Bobby ne Museveni basisinkana bakiyita Bobi Wine nti yaafuna Museveni bali mu kumalamu omuwagizi amaanyi
bali mu kumalamu munnayuganda ayagala enkyukakyuka amaanyi, bali mu kumalamu fuutu soja amaanyi, bali mu kumalamu omuntu yenna alowooza nti Uganda esobola okukyuka amaanyi. Balina ekifaananyi kye bali mu kusiiga Bobi Wine kye mutannalaba nti be bamu ne Museveni, bawuliziganya ne Museveni, balya ne Museveni, batuula ku mmeeza emu ne Museveni. Bobi Wine awuddiisa mmwe, Bobi Wine ali mu kukozesa mmwe y'okufuna ssente. Emabegakaawo balina ke baazannye ne bakaleetera mu fomati y'akalanga oluvannyuma. Biwunzika nti Museveni ne Bobi beegobye bagenzi gye batunda ttaka nga Museveni agulidde Bobi Wine ettaka. Simanyi oba mwakategeera abaana ekintu kye bali mu kukola kisukka ku komedi. Abaana ekintu kye bali mu kukola kisukka Katemba. Katemba bamukozesezza oba comedy platform eyo gye bafuna eya comedy bagikozesezza ng'omuzindaalo oguddusa obubaka. Omanye ebitone, ekitone wallahi ekitone kisukka maanyi ku radio kere ya BBC. Ekitone kikira TV amaanyi. Era obubaka obuyitidde mu kitone budduka okusinga obubaka obuyitidde ku radio. Just nga ku radio nti omwami John alanga mutabani we eyafudde oba abawulidde tegeeza abako n'ab'emikwano n'eŋŋanda. Kisukkawo kasita kiyita mu kitone kidduka nnyo. Museveni yategeera amaanyi ga munnakitone. Era Museveni yategeera nti emmundu ya munnakitone ekuba wala okusinga ku mmundu eno ebwatuka. Ky'oba olaba ennaku zino abadde akozesa nnyo bannabitone okukkakkanya Kyagulanyi. Kaakati akooyo okukozesa bagashumba okugendanga ku radio beererejje Bobi Wine ne Museveni, Bobi Wine ne Museveni, kubanga abantu bababuuka bakimanyi nti boogeza bukyayi. Kaakati ne baleeta bano aba comedy nga baagala kikumulisa mpola bakikuteeka mpola because omuntu yenna bw'obeera oli mu kuzannya oyambala karakita ekireetera omulabi okugamba nti alaba ebintu ebiri oligino. Kati nga Tichampamire oyo, Tichampamire wangi waabeera nga waliwo baminisita Mpamire olutuuka bakimanyi nti Mpamire naye olw'okwambala karakita baminisita ne basituka. Mama mukama waffe anaaba ayitawo ate nga tutudde okitegeera ne basituka nga Mpamire bamulabira mu kifaananyi kya Museveni. Abo abaana gye bakoma okuzannya Bobi Wine Museveni waakuba nti ono azannyanga Bobi Wine si artist yadde naaka tayambalangako ku karakita ya Bobi Wine ntuufu yadde naaka. Naye bw'ateekako akakofiira kano neyogeza ande nyenyenyenye ayina ekintu kyali mu kusiga mu bantu mpola kubanga yalowooza nti abamulaba bamulabira mu kifaananyi kya Bobi Wine. Kaakati ayina ekintu kyali mu kusiga nti bawuliziganya batuula ku mmeeza emu. Ono omwana ne munne kye bali mu kukola kisukka ku kusesa abantu, kisukka ku kusanyusa abantu. Abaana bano ekintu kye bali mu kuvuga kinene nnyo era nsaasira. Munnankyukakyuka bulijjo abalaba era bulijjo mbalaba buli gye babadde bakulumya mu kkowe eryo mbadde nga mbagoberera. Naye nsaasira nnyo munnankyukakyuka abeera mu comment section baaba muzannya baaba nkubidde eno baaba bannange ne bano abaana nedda abo tebali mu kuzannya. Balina ekintu kye bali mu kuyisaawo kyokka ng'ate ekintu kye bali mu kuyisaawo kya bulabe nnyo eri struggle singa tekiyanguyibwe. Lwaki ntegeeza okukyanguyira gw'omulabi gwawe omwana oyo comment ye gwe ayina okwanguyira ekintu kino. Okimanyi nti oyo comedy tebamukuleetedde kusesa. Oyo comedy akakkanya ssuubi lyo, akakkanya struggle yo, akakkanya mukulembezeewo era ate majjako mukulembezeewo kigambo ate ekiyinza okufuuka ensonga ne kyandaalira mu bantu abala kubanga ali mu kukikola ayambadde karakita nti yooli mpola n'ekiri empola kikkuta. Tolabangako kamunyeera kavuubiika naye mwana wattu tekagambangako nti nafudde enjala era still kakkuta.
ne bana abaana gye banaakoma okukumogolako mpola gye banaakoma okukola ekintu kino mpola ojja kwesanga nga waliwo abantu be batuukiriza mu missoni yaabwe gye baali baagala okubateekamu oba ekirowoozo kyabwe kye baali baagala okubakuza kubanga bali mu kibateekamu mpola naye nga kiri mu kwandaala. Teweerabira nti Museveni alina enkola ya Roma teyazimbibwa lunaku lumu nga bw'olaba akubye emmenge eyo mpola tagituuse mu matabi. Kakati ne kino ekintu bakimanyi tekiyinza kukyusa lumu bantu naye olw'okuba kirimu ati kijja kukolebwa mpola paka lwe kinaatuusibwa. Olaba nti omuyimbi alina amaanyi naye artist omuzannyi wa firimu oba artist omuzannyi wa comedy alina amaanyi lwakuba nti bino baleeta bizeezengeri. Alina amaanyi kuba kuyingiza mu firimu eya true story nga bazannye enzannya ate naawe n'ogikabiramu. Kakati artist yenna alina amaanyi agakuyingirira ddala mu bwongo n'akwerabisa ne reality nti reality yeeno n'akuteeka mu aka akatimba kakwagala. Kakati bano abaana kye bali mu kukola kisukka kuzannya comedy balina endowooza gye bali mu kuteekamu era balina akatimba mmwe baagala okusibira endowooza yo mubeegendereze. Kakati mulaba kye yakoze wano wakati mu kuzannya ebintu bye ayinza okubireetera mu nkola ya Bobi Wine role model wange Bobi Wine idol wange naye vidiyo eyo olunaku incident lwe yagwawo lwe yafuluma gwayagala ennyo tannamanya ali mu mbeera ki tannamanya oba anaawona tannamanya mbeera ki kubanga n'okumusaasira teyamusaasira gwayagala ennyo role model we akawungeezaako kennyini omwana n'agenderawo gye yabadde akutte muggo akutte bandage ataddeko akakofiira azalawa oba ye kyayita okuzannya naye nga ali mu kugegenyera atudde ne Museveni ayina message gyali mu kuyisaawo ku olwo lwennyini eri mu kuga nti mmwe mugenda okufa eno ebamala okukola bye bakola bo basisinkana ku musaayi gwammwe kwe barayidingira ku bulamu bwammwe kwe bavugira ebyobufuzi byabwe akawungeezaako kennyini that very evening incident lwe yagwawo omwana yaddukirawo comedy store n'omuggo naki mbw agenze kuzannya gwe sooka omubuuze was that comedy or mocking? Munguluze nankutte mu nsasiri. Was that comedy or mocking? Ono yabadde comedy abayi mu abalabi oyo omwana kye yabadde akola ekyo bakiyita comedy kyokka beerimbika mbonololo modo wange mwagala nnyo Bobby kino na kino anti Bobby mwagala nnyo kakati mwe beerimbika okumumanyiira naye gwe sooka weebuze role model gw'oyagala ennyo ku kawungeezaako kennyini nga gwe wakuttedde omuggo ogenze kuzannya sikiti nsonyiweko abaana abo mubeegendereze abaana abo si batuufu kye bali mu kukola kisukka kuzannya comedy abaana abo bali ku project kati mukitegeere nti situlwago tuvudde mu musingi etandise okusituka ndowooza babedi bwanika mubalabi mu State House ewa Museveni mubalabi kagurupu kaabwe konna kasita tumaze oyiwaabo balukwago Besigye simanyi Bassemujjuŋŋanda abo bonna tumaze batuuza ku ttaka kati ssaawa zino situlaga evudde mu musingi katandise butandisi nagenze nabadde ndyawo ennaku zino buli woscrolling olaba mu Western abanyankole bakuba Museveni bakambwe abanyankole bakuba Museveni kati mugenda kukiwula kati awo tuvudde wali eri ku Nyanjula bonna ababadde bazannya bozaabuze ensi bategedde
ensi bategedde ate mubeere attentive nnyo obutaddamu kukkiriza Museveni kuzimba opposition ye mu opposition. Kati tuvudde ku nnyanjula yensonga lwaki wagenza olaba nga Kyagulanyi baagala kumutta na bussi nga balaba akasajja kabakuba kakubye left right and center. Kati sawa zino mukitegeere situlaga evudde mu musingi lutandise olutalo lutandise gwayogera ebyaddala ayogera amazima kino kitegeere era kiteeke mu mutwe gwo bajja kukukuba era bw'obeera awo nga toyina bakukuba tandika okwetunulamu tandika okwetunulamu nkubuulira kati wano tugenda mu kye bayita firimu eyaddala nkugambe tuli ku ntandikwa y'enkomerero tuli ku ntandikwa y'enkomerero eya struggle nkubuulira naye togiwabudde tokola ensobi bangi nnyo basindika bi-information kwata amajambiya kwata ebiso simanyi kwata biki tulumba abanalwanda olwo baagala kutta kigendererwa kyaffe Museveni tumuvunaana butemu ate naffe tutemule kati Mpuuga akyasobola okuvunaana omuntu yenna nti lwaki obba ensi yonna ekimanyi ye mubbi kati omubbi asobola okuvunaana omubbi nti lwaki obba kati tuleke ffe tusigale nga tuli kiriini Museveni kunwanisa gye tumulwanyisaamu nga bw'ogiraba etaliimu wadde kubeera violent emutuusizza ku kwagala kutta Kyagulanyi kitegeeza naye akiraba emunyiga ayagala tubeere bamayuufu tunyige ayagala tukwata amajambiya tubateme temwetaaga na kuba na bakuumi tetulina gwe tugenda kukwatako n'omu naye Museveni wammwe agenda ate mugenda mwenna tayimu egenda kutuuka ffewo okujjako tumumanyi kasita tumala omujjako omukulembeze yagamba kasita oyoola kazambi ebisowera byonna oba omaze obikola ki oba omaze obigobawo kati ffe katutunke ne kazambi ffe katutunke ne kazambi ebisowera byonna ebyo simanyi Abedi Bwanika simanyi bano Bampuuga simanyi Ssemujunganda simanyi baani Ssemujunganda mubadde mwagala na kutta Kyagulanyi n'obutunuulira ng'ebutunuulira ng'alengera buno yes kasita tulabudde ensi emaze obbategeera kati saawa zino teri atakimanyi buli ayina amagezi akimanyi mukolera basajja buli ayina amagezi akimanyi temukyalwanyisa Museveni kakodyo mukola bukodyo kati mugenda kiwulira tuvudde mu musingi wabadde wazibu nnyo tubadde tuzimba mu mazzi ennyumba tubadde tuzimba mu mazzi ennyumba ya Sitwa nga tulina osiba enkokoto bulungi wansi awo kati tusibye mugenda kutuwulira ndabye abajegajega bangi nga bagezaako okwandamaininga Edi Mutwe omanyi obuzibu mulaba nnyo firimu lwokuba muveeyo nga mumaze okulaba firimu ng'olaba owa security ataddeyo omugga nga amasasi agabadde aga mukama we nga bagamukuba mugongo okezaako okuprotectinga mukama we kati nojja eri obujegajegabo oyagala obwapulayinga mu real life. What do you know about security? Mu security safety first. Bw'oba oyagala okuprotectinga mukama wo you have to make sure that you are alive kuba woofunira obuzibu bwonna ogenda kwanguyiza omulimu abazze okukola obulumbaganyi ku mukama wo okubeera nga bamumaliriza. So safety first. Yes, ngenda basaitingirayo scenarios bbiri. Ka video nandikataddeyo naye olwa community guidelines bayinza okujja video yange ojagenda ku YouTube okanoonya okalabe lwe balumba Donald Trump short eyasooka aba security service basooka kutekinga cover kuba eyo short esooka nekanga buli omu kubanga ebeera unexpected tewaba wagisuubira basooka kutekinga cover ne mukama waabwe nalyoka atekinga cover kyekirungi ky'okuprotectinga omuntu ng'ate naye ayinamu ku training kati bagenda okujja ekyekango kiri ekyessasa erisooka nga kimaze obbagwamba manyi bategedde nti kati buno obulumbaganyi ne bajja ne balyoka babugiriza mukama waabwe ne bamugjawo okumutwala mu safe area oba mu safe zone. Scenario ey'okubiri ye waffe e Uganda lwe balumbagana Katumba Wamala abamulumba bwe bamulumba ne batandika okuba amasasi omukuumi yasimattuka nga tafunye yadde essasi n'erimu mu masasi gonna agaavuga mukama we ye n'asimatuka naye n'asimatuka n'ebisago naye era Yamala n'awona olwaki nti bwe bakola obulumbaganyi omukuumi kye yakola safety first na rolling out of the car n'avaayo ne mukama we nakka wansi kyekiri kye nakugambye nti kyekirungi ky'okuprotecting omuntu ng'ayinamu ku ka training byonna ebizibu ebyo byonna siini yonna egenda okumaliriza okuggwa ojja kuddayo ku YouTube otunule obirabe
Katumba Wamala yagamba ekyamuwonyeza yandifudde mukuumi we olw'okuba nti yakola ki yafayalinga back tebanenyako ku mukuumi nti wadderuda waate omwana bamusse ate mukama we bamukubye gwe wasimatuse n'ebyasa he had to make sure that ali safe eri ali alive nga tewali kizibu kimutuuseko asobola okuprotectinga mukama we era ya protectinga mukama we abali bakoze obulumbaganyi bwe baawulira nti be balumbye kati ate nabo bazza ne balyoka badduka kati abakubanga olwedde bamumenyedda nga yakoze ebyo mulaba mu firimu najja n'agwa Katumba Wamala ati bonna olwaleero bandibadde mu ttaka naye ng'abo balaba bali mu crossfire naye Eddie Mutwe bakonfrontinga abasajja ng'abasajja be bakonfrontinze nabo bo bayina ebisi ba Eddie Mutwe nga tebalina bisi ng'ate bo order gye baliko you don't have to hit back ne baba provoking batya so you have to put some respect kuba Eddie Mutwe babaddewo balabye kuba nabwe basudde emirambo gy'abannaabwe bakuba bannaabwe ne bakuba Yasini Kawuma amasasi mwalaba mwenna omwana oyo enfa gye yafaamu bw'osanga omuntu nga mutiitiizi tayinza kukomawo ku gaadi aba yamyansizza dda naye tewaliwo siini ebaddewo ng'ebaddemu kufa nga Eddie Mutwe tabaddeewo you have to put some respect on Eddie Mutwe gwe mujego olwaleero ali kasimuko agezaako okwadamaininga Eddie Mutwe ku byayiseemu oba kubanga gw'obiyiseemu n'okwata ekigere n'okirinya mu Amerika wandiraalidde naye yakomawo naye nga gyakomawo akimanyi ne munne gwe babadde babeera naye ku gaadi ali mu kkomera ate nga Eddie Mutwe yali abaddeko mu kkomera amanyi kyekitegeeza okuba munda eyo abasajja biki be bakuyisaamu he never backed down wadde challenges ezo zonna zikoze eki zibaddewo kati bwe tuba nga tugaba midaali gy'abantu abali brave oyo nze sinza muteeka bbali musimbula ewaka ne bannammwe nga balamu ne muzza omulambo n'asigala nga waali omulala aba yamyansa dda kati wabadde oyagala bwe bakasuka akantu kali eri akabaddewo akakubeko olubuto oli musiru he had to protect himself kuba kati ekyo kyabadde kyekangu n'osooka osaasaana olaba gwe sowaani egwa bugwe mu nnyumba n'eya tiketi n'osooka otala genda okujira noga sowaani ye yatise kati gwabadde buli omu awo yadde ekyekangu kubanga egundi baagikanyuze nga gwe mulundi buli omu yadde asaasaana kyekiri kye nakugambye kyekirungi ky'okuprotectinga omuntu nga naye si be bano abajegajega ne gwe babadde baprotectinga mukulembeze waffe yalwanye n'abuuka ne yeetaasa kati bagenda okuddamu okujja bano abasajja obwana obulala obwabadde bukyagize nga bwagala kumaliriza bwe bagambye shoot them era otunula nti yabadde yakozesezza dda obwangu nga yakozesezza dda obwangu yakomyewo dda okugezaako kavalinga mukamaawe vidiyo temwazirabye so togezaako kumanyiira toyise erinnya lya Eddie Mutwe mukamwako ng'ogezaako omwanda mayindinga oyo mulala mulala obuvumu bwalina mwabasigadde mwogera nampisi omanyiira omuntu abeera buli kaseera mu bibaluka ng'alabye ku banne ba Ashirafu be babbye emitwe abafudde be baziise be batomedde gwoyo gwoyogerako put some respect on Eddie Mutwe's name.